kafu kakikawulire baby mpulira ennyonta nange nkalidde sumulula ku kasawo tunywe ne kuzizo nange nkalidde sumulula ku kasawo tunywe ne kuzizo nange nkalidde sumulula ku kasawo tunywe ne kuzizo nange nkalidde jukira wano tebawola njagala okutumye ng'olina akajako kubawa tobiyita bya promotion nti oba twaze wano kunywa tuwangule n'ebirabo bwe twakatira amaaso gakuli ku mwenge ewubye nga ndowooza oba wegombye weyita oba watomera kamusoke wandiba ng'onyumya embozi n'amacupa gwe bawala banno bye bakola tobikola gwokanya kunywa tova na kutitiibwa gamba tuzine toyagala kusituka onyumirwa byakuwunzika amacupa kukwatako woza wekanze nga ku mwenge gwange tewekanga wolowooza mbala nnyo nange kankulako omutima kati tobevenga nange nkalidde Baby mpulira ennyonta nange nkalidde sumulula ku kasawo tugende kuzizo bulamu olucupa lumu nange nkalidde jukira wano tebawola njagala okutumye ng'olina akajako okubawa tobiyita bya promotion nti oba twazze kunywa wano tuwangule n'ebirabo gwe twakajjira amaaso gakuli ku mwenge tetujja genda wala bwe twali tukula omuyimbi omu yayimba akayimba nti teeka ssente woolaba ne twebuuza nti oba ategeeza ki kati nno munnaye nga tukuze tutambuddeko mu bifo ebyenjawulo n'otuuka eyo nga kasente olinamu katono naate nga waliwo abakubaliddeko bangi ne weebuuza nti ate akange lwaki ono akatunuulidde nnyo bw'otamukaliramu wandyekanga nga akatutte konna. Omulabe wa Kyaggwe TV tukwaniriza nnyo era mwebale nnyo emirimu gye mutusaako engalo abali emitala w'amayanja Dubai, Sweden ne mu Uganda mwennyini ewala Masaka, Fort Portal ne mu Central. Yenze Ismail Lewis era nga nze ne program Art Talks oyinza okukiyita nti ebitone byogera era nga twogeza bannabitone kitegeeza ki ebitone byogera kwandiba okuzannya emizannyo okuyimba n'ebyenjawulo lekakubeera okusamba omupiira ffe tufuba nnyo okulaba nti okifunamu ekyokuyiga kyonna ekyogenda okuba ng'olaba wano ku Kyaggwe TV. Program ziba nnyingi nyambayo ekintu kimu subscribinga then tugende maaso ne program zijukira wajja na busigiri kati ate onoba na TV abakazi nga mwekaza era okomyewo ne banna bwe mbadde mundira emigaati nawe teweefuula kuluna mukini entebe wangamba ojja kuba muntu ekyo nange sijja kukikkiriza wekola kitonyiira erikote mu ntaasa kajajja kyefudde mama musitule tugenda no bengende lwaki weema gusanga otyo esikulemesa bwonoba situliraako wano ebintu byensirako onoba ne TV ekunyiziza no bengende lwaki nokola binyiiza esikulemesa bwonoba situliraako wano naye kusaba tokola entondo situlayo ekunyiziza bambuka nakawala sekuva mu ntandikwa nga nkugezesa wansaba bintu bya bbeeyi byokka teweyogera kutidima nti oba kulima wajja wange kulya kuwukuuka bwe tomanya abantu bakola ku mirimu bakunyumisa ebintu byakwebyula kwe kuba lipsitiki nobeera nga kanyonyi katiraba mulumbye ne banno mukanula amaaso mukirako enswaswa ngeno bwe mupakira ebintu byange komyawo gweno kafunye omugongo mukusoka newananga gampoza omukazi njagala nnyo kumbe yakola kakodyo kansombera obutamu mukuno basibeko TV simanya kategeera obibuuzaani ebyo ng'akamwako ng'obigambani ebyo sejja gwakampi yogera bitono ate n'ebikonde enkuba nze kano bengende lwaki weema gusanga otyo esikulemesa bwonoba situliraako wano ebintu byensirako onoba ne bizitowa TV ekunyiziza kano bengende lwaki nokola binyiiza esikulemesa bwonoba nkuletedde omuyimbi yakukuba akayimba kano olina okubanga okujjako nga bakuzadde 220 naye bw'obanga oliko emabegaawo wakawulirako omwami Chris Jamo era agenda kubanga atubulira ebintu bingi ebimukwatako
obulamu bwe nga bwe butambula nakati waali kikyakola akwasaganya ki abeerawo atya obulamu bumutambulira butya ondabye ekanekaze twaliza muli kimunyaganga bannammwe yegwe waita nammwe munkese gwokanya kudduka kuleeta ogw'omwenge gw'osombo kirako emmotoka onsasuze gw'olaba nze ngunywa banja kwoyo nange zivweddeko n'abayaganye n'okuzina yadde n'okubba ku kafumito olwo nsasulira waki nga nyumya n'amacupa I like that song kyekigambo kyavaamu mpozi n'okusaba omwenge kale mpulira bwe katasiima omukulu tusanyuse okukulaba ku Kyagwe TV nange nsanyuse okubalaba nze ne munnange yakulaba tukumanyi nga Chris Jamo eyakuyimbira akayimba akalungi ennyo nange nkalidde sumulula ku kasawo tunyene kuzizo bwe kiri akayimba ako katukubira ddala era teri atambuddeko n'atawulira ku kayimba ako mu bbaala akayimba ako wakakubamu akaki akayimba ako nakafulumya nakakuba mu 2012 myaka emekawo egiyiseewo myaka nga 12 nga tutambuza nga sinagenda nnyo ku nsonga z'akayimba ako mbadde nga nandiyagadde okutegeera n'omuntu eyo atulaba ssaawa zino Chris Jamo yani kuba kyemmanyi Chris Jamo ge mannya g'amatuufu oba Chris Jamo amannya amazaali Jumba Vincent musajja Muganda era bwogenda mu ssomero yonna Jumba Vincent azaalibwawa Jumba Vincent nga ye yakulira kazo ewaka nga muganda nti ewaka wewaawo waliwo kyetuyita okuzaalibwa ate okulala nti ekyalo kyaffe kiri gindi ekyalo kiri bayitawo abasinga bayitawo Rakayi otuuka gye bayita Essanje yewamwe ekazaawo kukyapaawo ekazaawo waliwo ku Kijegere omanyiwo kukijegere ntegerawo tuwulirawo nnyo nti ekazo waliyo ennyo betwandiyise gaali ezo ate kati nojja nguze mu kaseera ak'okuba hiiti kuba katukulaba ne hiiti eyo tulaba nga ensangi zino buli muyimbi alina hiiti aba n'eggaali ate nga tekivudde kati kyatandika dda kati gwe tugambe nti wava mu ggaali okukijjamu oba ekintu ky'eggaali ekyo saakibaako olw'ensonga nti si bwe bwali obulamu bwange ebiseera ebisinga omuntu bw'oyitawo obulamu bwo bwe bweyongera okulabisika ng'oyiseewo nti emikwano gy'oba nagyo era gy'ovaayo nagyo ebiseera ebisinga olowooza ombala nnyo nange kankulako omutima kati topevenga nange nkalidde sumulula ku kasawo tunywe nekuzizo nange nkalidde sumulula ku kasawo tunywe nekuzizo nange nkalidde sumulula ku kasawo tunywe nekuzizo nange nkalidde olumwe nyota nga wesese olumala okufuna kyoyo yangodda mu byaddoyi oba wazze nakadomola mu nsawo nga guno omwenge gwonsabamu oguyiwa. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters.
It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you